abantu bambuuza mwami Kakiika yatugamba bwe yadda ku kitundu ewaabwe n'agula acres ezaaliwo ab'enganda ze baali beegabanyizza n'abagulirako n'endala ne ziwera 25 n'azibawa. Ne bambuuza wali weesize eki ddala kisoboka mu buntu oba bino ebimu nti bisoboka wammwe yokka mu bagagga? Badde ndowooza abagagga be balina obusobozi okugenda n'agula olusozi n'aluzimbako ennyumba egali kwoleka n'ateekako n'ebikomera n'ateekako faamu ye n'agamba bwe nfanga munziika wano. Be baali badde bakola ekyo. Ate ne ŋŋamba nti abaavu ate be baali badde basinga okwekumira awamu ennyo. Abaavu baba n'entondo n'obujja n'obutaagaliza baba n'eddogo byonna biri awo mu baavu. Eddogo liri buli wamu n'obutaagaliza buli wamu, naye oteekeddwa okukozesa obugumiikiriza n'amagezi Katonda gonna ge yakuwa okulaba nti otuukiriza ekigendererwa kyo. Singa njagala okugatta famire yange naye taata omutanjogerera kirala, mama omutanjogerera kirala, baganda bange buli omu nkola ntya? Oyombanga ne bategeera wa wooyimiridde. Nze nange obusungu bunkwata ne tuyombagana. Naye bwe wayite essaawa nnamba oba lunaku lulamba oba wiiki nnamba, abasinga bo tebajja gye ndi. Nze nsinga okugenda ewaabwe ne mbazza. Ng'ekikulembera ku ekyo ekisinga kubeera kwetonda. Weetondanga ne bw'obanga gwe mutuufu. Era kyembadde ndoga nti bw'oyombesa abakusinga olwo tebakuzaalukuse mu kika tebakugobye. Abasinga kati bategedde nti gwe muweemu akaseera katono ajja kudda mu bwongo bwe. Ate n'abasinga batandisa kitegeera nti ekyo tutandise okukivaamu tetukkiriziganya nakyo. Kati ebintu ng'ebyo eby'amalogo sigambye nti bya buwanga. Kati gamba ng'ewaffe etteeka liri nti buli lw'owulira ng'olina ekikunyigiriza ennyo kitwale mu nnyumba yo oba mu nnyumba yammwe, tokireeta ate mu kika. Kisinga okuleetera abantu ebyo nti ebinnemeseza okufumbirwa, ebinnemeseza biri mu kika. So ekika kiriwo okubagatta.